Endobeso. Kugenda mu mukawugeezi tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Nyirasire plani ziwedde. Hello? Nze bampita Mukunja tuli mu Endobeso wano akadde katukutte ogambye tukubireko olina ekizibu ky'amaanyi. Kati nina bba wange bamwita Taata Peter. Waliwo omuntu eyamukubidde essimu ekiro. Naye yamukubidde n'amulemerako nga takwata essimu anyeganyege. Kati ne mubuuza lwaki tokwata. N'aŋŋamba nti abo bakazi ne bange atamu nga bwegenda okuddamu baagala school fees. Osuulira Ssebo? Kati bwe namugambye bwentina bwe yaŋŋambye bw'ati ne mugamba kale nze bampe njogere nabo. Oba gwe bakwata oba nnennyole nti tolina ssente nti ate kyetaagisa kukwata naye omuntu akubye n'alemerako nnyo. Kati manyi password ye bwe nalabye nga yeebase nenzigyamu ennamba nenzikuweereza. Ssebo njagala onnyambe mmanyi bakazi ne bano abakuba ekiro mu matumbi budde. Era munnange bakazi ne abantu b'Oluganda ate omusajja tomugoba nnyo ku baluganda lwe. Anti sibamugobyeko naye yali bakutte n'abagamba bannange nange sirina nange nina bempeerera okitegeera naye yagaanye nze nanze ndaba engeri gy'abadde antunulamu mpolampola walabika waliwo ekitagenda mu maaso. Kati mbadde nkusaba Ssebo nyamba onkubirira ekazini oyo ofune engeri gy'omukemamu tulabe kyokka kyenjagala Ssebo. Kati gwe nayogerako naye? Bwe sooka oyogeremukko naye tulabe. Ennamba gye wampadde yaani ya baawo? Eyo ya kazini yennyini. Kale. Ya bba wange. Beerako ku simu tovaako. Kale. Femu ekintabuli ky'omuziki ekisinga banna tomugoba nnyo ku baluganda lwe. Tuli mu kisaawe Eruweero Endobeso loud and clear. Beerako maama sirika. Hello? Jebale. Nasenyiga numa nze Taata Peter. Taata Peter. Mbadde nkubidde kubuuzaako. Taata Peter nkole ntya? Nkolentya onkuba Peter maaso nkolentya goza nze siri mukazi sizaala omwana tabukukiranda bbiri onatera naye okumpita maama Peter omwana tabukukiranda bbiri Peter ayina amuzaala nange nina amagye agazaala nenkukubira simu taata gwe yeyita Taata Peter atamanyi nti n'omukazi omulala azaala Ssebo nange akazaala nina nenkukubira simu ng'Eggi Lisembedde nga ndi bubi Ssebo kiki oyagala nkola ensobi ate ojja mmenye nakoze ensobi omukazi muwe chance omukazi yenna omuwanga chance kakati tonkuba Peterwo ate nange Eggi lyadde Lisembedde so otomanya mwabadde eryejjinga lya Jonathan oba ligani Taata Peter zaakako nenkuba amasimu gonna nengafiirako nange ndi mukazi kino kyewatandika ojja kimaliriza ndi mukazi nina feeling ate saagala nkole ensobi enkya nejjuse saagala
saagala kyobola bankulemerako nga lwenja kubanga saagala kukola nsobi. Bannange nkugambye ndi mulwadde ssenyiga. Nenkuba essimu mu butuufu ng'Eggi Lisembedde. Nenkuba essimu nengifiirako nga nze nampulira ntujja butuzi. Nenkuba essimu nengifiirako nga tokwata. Nange nina omusaayi mutuufu kyabadde bubi nga ntujja butuzi. Kati ate Peter ajjiramu wa? Peter alina musango ki? No, akinage. Chobola n'abakazi okukola abaana bammwe ebikyamu okitegeera nange nsobola okuzaala ligani oba okitegeera so kati Peter sikyamaanyi nnyo temutukubanga abaana bammwe nnyo mumutuleta okukola abaana bammwe ebikyamu ate ne mutumenya nange mpaayo chansi mpaakatisa siri mugumba nina nange akazaala kati Peter wo tomunkuba kakati kanve ku mulimu akutambulira bya mulimu gwo kati eby'omulimu gwo bikwataganira wa bw'oba wali omanye nti nno oliddiza okola nnyo wandinde se oba nosigaza mukyala wo ow'ewaka mama Peter wo ow'ewaka nondeka tolina bw'oŋŋamba mulimu ssaawa eno nga ndi bubi mu butuufu ky'ogamba nti tosobola kuvaawo yadde essaawa emu bweti nojja nonzikakkanya oyagala ate ngende ewalala nfune olubuto ndukusirenga sina lulwo tosobola kyogamba kukisayo wadde essaawa emu bweti n'ovugawo nojja n'osooka nojja n'otereeza nange n'ontereeza n'oddayo ku mulimu kyogamba zogenda okukola kati mwene essaawa ze zigenda okugaggawaza kakati no taata Peter zaakako kati nkubuulira kino yitawo kati ntwagala waka yitawo kale Endobeso eno mumujogerako ki? Tata Peter. Wanji? Nedda kintu kyangu kye mugamba afune vumumpu. Vumumpu yaki? Afune vumumpu amale kimala. Ate kikyabaga okusinga kawo. Naye kirala. Bannange kyanja asajja mwana n'abawuliriza BTFM ekyokuyiga. Omukazi wabako odifuna chance. Oyinza funa mu Margaret, na Kyagaba, na Nfuka, na Luyima. Bannange amannya ago n'embalamba funa. Kyagaba na Lufuka Mami Katrina na Kitende Silvia lena katata Peter kawedde anti abasajja temugwa kusaatuuka lero yo gye wasaatukidde naye abasajja mumanyi bumukwananga ebbali ngamanyi omuntu agenda kulemerako banyange simugijjengako ekiro olimufuna bizibu ng'ebyo ono Mami Katrina na Kitende Silvia ne Dr. Tamukibi Fred Kasenge. Oyo mukyala baba ayagala kukola kikyamu akikole bba ave ku mwana wa munne mwana yaliyo ye bannange era mukyadiba nnyo amuyisaawo ng'ayisaawo katabanyike awaayo Eggi Lisembedde genda oli abize ewalala ono amalindeekawoko tabuli ky'omuzika ekisinga ku beat fama enze sengendo ya musirika ndo anukaliro katono kivuga modoka naye nasawo ku modoka webe Atabuse bagiwamu amazzi kati wabata musemunaye omukulu agenda atasembeera nkale kakati na data Peter eyewezo omumbago baziwa sinanga mumanyanga nti temujasobola bakazi babiri temwali epampalisenga oyo omukazi okutuuka okutawo okutuuka kweyesa kitegeeza nti no tomumatiza abakazi mubawe obudde obumala obanga basobola kubeera n'abakazi babiri buli mukazi muwe obudde obumala emisana siba ne mukyala muto ekiro anti otya mukyala gende wa mama Peter mwebale tuweereza yinza nasofe mutongo kikatonda amanda mama Saifu likafulu kati nkulabye ujanga ogwa mugabo yitawo mangu ate mpitewo nkole ki ate tumuwulidde mwakuliwo bikonze owedde njakumuliira omulondo muteekereko n'ebinyeebwa tampulire nga ndi mukwerunga otisse ngenda mu lutalo lwe Ukraine